Stand up. Look behind. Turn the other side. Put on your shirt and take your things. Disappear. Fuck you. Are you ready? Pass put your guys in. Come on, you come on now. Pass put your yamugamba nti bw'oba oyagala nkutamiize Okay, kale bantu bange Uganda awo wetuuse abaana balenzi ne baana bawala obuyiiya buyitiridde okubeera nga beefunira ku zino ez'amangu. Kyemanyi mu comment section bangi bagamba naye omusajja nno mulungi ayina abakyala bangi baasinga era nkimanyi n'abasajja bangi gye bali eyo nga bagamba naye mulungi asinga mukyala wange okulabika obulungi. Kale bantu bange muliyo mutya badde awo nenzijukira oluyimba lwa Kadongo Kamu olwa William Kibuuka lwe yayimba ku mbeera eyo ey'abasajja abakola ki abaali beetunda era waliwo story eyali awo eruzira mu komera nti waliwo omuzimu ogwafunyisa abasibe embuto. Kale neŋŋamba nti lwaki sibazzaayoko emabega ne tuba nga tunyumirwa ebintu bino. Kale bwe gutyo wano nkutte entambi ez'enjawulo Mukisa Gita Singers ono ye Fred Kiwanuka ekibuziza emirimu wano Prince Juko Mawanda then ne wano ndina Tone Sengo Medi Mbazira Sala Birungi nali nkukuula binnyo wano ndina Sembera yose nga Justin Nantume ne Spark Sebabi. Kale tugenda ku lutambi luno lwengenda okubeera nga tukozesa okubeera nga twongera okubeera nga tubanguka Kadongo Kamu waffe. Abasajja bano aba Kadongo Kamu nti ebintu bingi weebiri naye munnaye babiyimbako ebisinga. Kale bwe ntyo nkutte teepu yaffe yiino gye tugenda okubeera nga tuzannya. Muntu wange nkugamba nti ennyimba zino w'oba ozaagala ozisanga Kasubi ku basooka kwa Plastage. Bino byonna okubikola tukola nga tuyambibwako New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade. Bakugamba nti genda weefunire ku ngoye ez'abakyala obeere nga osobola okwambala onanye bulungi oba onyume bulungi. Kale Hajjati Namatovu Fatuma wali okubeera nga akuweereza. Kati woonoovaawo ogenda kukkirira wali wansi ku Ham Shopping Grounds ku Block D edduuka 252 we wali Ama's Closet for Tops and More Nalubega Brenda mukyala mawejje wali okubeera nga akuweereza. Ogenda kwambala munaye pepi olabike bulungi ate oba oliawo bano ba Rasta bakunyumirwe. Fe abasajja tufa muntu eri ne baterabise bulungi naye nga kana akantu kakutte bulungi fe birala tubiraba nga tuvuddeyo. Kale muntu wange nkugamba nti tuli ne New Subs tulina Ama's Closet ne B is a hot and bar abo bali Nsago bakugamba nti genda osanyuse obulamu. Kikaya College and Vocational School bali wali Bulenga ku Musanvu badde ne boarding arts ne sciences vocational IT n'olulimi oluchina balitaddeko esila. Tulina Twinex International ne tubeera ne St. Mike Educational Center Plan B Records. Kati gwe yeetaga ennyimba nsanga wano Kasubi ku basooka kwa Plastage. Ekitabo kya mukadde waffe Muzeeyi Magala obudde buno kiringa ekiweddewo kubanga kopi gyensigazizaawo eri emu esooka ogimpeeko nsigazizaawo kopi eno emu nayo yatwalibwa. Kopi eno waliwo omwami eyasasula ekitabo kino naye takikimanga kati it's now 2 weeks takikimanga naye yasasula copies ezibaddewo. Waliwo omwami Bukenya Robert ali ku Jubilee Insurance asobodde okubanga atwala ebitabo ebyo. Ekitabo kino kigula emitwalo 10. Musajja wa Kabaka
omulya Nakamagala tazibwawo bali kyewuunya Kitasimbwa gw'oyambadde musajja alumbwa muzzukulu wa Eseri Nakibuuka eyazaalibwa mu 1919 gwe mwaka gwe gumu n'ekitange gwe yajjira mu nsi. Kale tugenda kugira tuwulirizeeko teepu yaffe yiino tugitaddemu. Tutaddemu teepu katufuneyo ka sound akeeyongerwako kati twanyiganga wano. Buli kimu kiri connected, kiri well connected ku gundi, so tugenda kuzanya. Ndongo kinkoze matendo yakuyimbira ddala mpaka magonde era abampagira sijja kutuula newendigaggawala ntaserekaggika mulimu ogumpadde erinnya abantu ne bayayaana okunda bagendaga masanyu ne mutegeekanya obusente bampagira obutayosa mbebaliza ddala n'omukadde anzaala naye mutenda wabulunga nandikuze wakiri ennyonyi empya n'atambulirangamu kubanga maama muzaalanye ensayisayisi yakola nnyo yakufumanga lwemmaze akabanga sitembayimbiremu wakiri eddakiika n'abadde bangayeera luli olwo nemba kyankalanya ne mukuba obululu nsaasira buli alina omulwadde n'abafiiriddwa bambi kitalo nnyo kanzire ekkabuuzi kaleero sente nakonyeko otegedde sente bwetawaanya ne bondawo akati nva mu kkomera sente. Ama's Closet ffe tukyasinze okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lye lya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road.
Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala kulikodinga luyimba ku Plan B Records tulikodinga nyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Amanya agababulidde yeyitani. Amanya gwani. Alo, jogera nawe. What is your name? Kado. What? David. Chikazi the way you are. Baby's name. You're using. Called David. David's name. The one you use when you are ready. Musango nesibira ddala nkulunguleyo omwaka baluzireyo kumerekola kasango babasanya emirimu esifunye musaala ekiri mu kkomera abaagalwa mbagamba mwewale emisango kyendabe ekyokya ojja kusekookowa esente yentawanya. Okay, kale yoyo Sir William Kibuuka ali mukulukira emboozi byajja bitya atuuke okubeera nga agenda mu kkomera Luzira okubeera nga awere nemba n'omusango gwe yagira ate era akulage yavaayo atya okubeera nga akomawo ebweru naye nga oluyimba luli so educative. Nekuusiza ku katambi kano ke nalabye ku mitimbagano musajja atunga bamuyisaamu empi olw'okuba nti abadde yeerimbika okubeera omukyala oba oliawo n'afuna ssente ez'ebbula okuva ku bantu ab'enjawulo abo ababa beegwanyiza okubeera nga beesaamu oba beesanyusaamu naye bagenda okutuuka nga ate eri ebyuma tebimakinga. Kale bwe gutyo nno ensi simanyi waweeraga naye nga ensi awo kati weetuuse gwali eyo olina girlfriend wo omwesiga naye wano mwogera ate asula walala agenda wa gundi n'abalenzi naffe bwe tutyo tetwetuuziza. Kale katweyongereyo ne Sir William Kibuuka. Mwesimye mazima abalina essente era mwebaze nnyo Mukama Katonda baza amazima ssente zintabudde teteekanyiza zikola naye zigaana katinkanye emirimu gy'otasuubira ggwe olaba ne ku nnyanja obwavu buno musango gye nali nkyazatwalayo bannange naye neevaayo okumbundi mu matigga nga bw'okimanyi nti olubuto kyoto mulala bw'akola bw'atyo ine bigaana abasinga wano basalawo okubba ekyo kyejanye Kibuuka okusibwa emiguwa mu buzibu n'obwo obw'okuba omujere omwana wa ssenga we yagira nabunya nga naye ekizibu kyakaaba ssente embire tewoonaganye nti nno ziteewa yamatiza ati nno yalina epulaani y'okufuna ssente ate nga tekutawaanye yali yakutuula kampala basajja sinaye nga tunawamuwulira ekizibu yangamba abakuze eriyo kamaala ako tugende tukole va mu muzannyo banze ekizibu kyefunye mu maketi ekabina bakasitomaate bakyawagala baagala omuntu bo bali fulaati era omutyo paali wali atutemye enamba olunaku sebanyekayo n'omukaaga yaguze n'ekatikkolo kyeyazimba yasomolola ensawo enajja mu kiwivu bino ebyokumutwe paali mu kisenge lipusitiiki pawuda ne kopagaalo byonna n'abinkwasa bino ebijja. Okay, kale programu eno njiweereza mama w'abaana Harriet Birungi ali atya Miracle waffe kansuubire nti ali bulungi weebale okubanga omukuuma mukyala oyo Harriet Birungi y'omu ku mikwano gyange God first mukyala y'omu ku mikwano gyange ejja ddala kubanga
bingi byankoledde mu bulamu ate era n'enkolagana yaffe tebadde mbi. Oluyimba luno kyemanyi ojja kulunyumirwa. Kale bw'atyo William Kibuuka akugamba nti yagenda okugira mwana muwala ono ye ayingira atya mu mulimo mwana wa ssengawe yamuyingiza omulimo Nabunnya ti yali oba oliawo ng'akuula abasajja naye ng'akabina ke tekakyasikiriza ate baali baagala kano ka muserebende. Kale bw'atyo kwe kubeera ng'atuukirira William Kibuuka abeere ng'asobola okubeera ng'amufunira akabina akasobola okubeera nga kasikiriza abaami. Kati tugenda kuddako tutya nti yasikirizanga atya abaami era ssente baazifunanga batya, naye nga olutambi luno Abitex ye yaluggula. Kale bantu bange yeetaaga ennyimba zino eza kadongo kamu sange kasubi ku basooka kwa vula stage. Oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15. Ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Yeetaaga ebivuluma ziika n'ebintu ebirala naawe osobola okunsanga kasubi ku basooka kwa vula stage. Nina bangi abajja ku WhatsApp luno oluyimba baluyita batya, ebyo bannaye sikyabikola, nange nkola business. Kale nsasula eza consultation nja kuyamba abasinga mwagala ti muli mikwano gyaffe naye nga gwe kikuleese kyekyo nze nange munaye nakwatibwamuko ku ntondo atampagira simuwa na budde. Kale bantu bange katweyongereyo tulabe William Kibuuka atuuka atya okubeera nga ayingira omulimo tugulabye. Kati mwami Makumbi programu eno njikuweereza awe Dubai, oliyo otya munnange weebale okubeera nga otetenkania Hajjati Namatovu Fatuma awoli China obudde buno kansuubire nti programu ejja kunyumira. Mama w'abaana oli otya omufumbe kansuubire nti oli bulungi. Namba ya Harriet awo Birmingham. Then waliwo Mama Gift naawe nkutumiddeko nti munange weebale egyo gyonna gy'otuusaako engalo omufumbe yonna gy'oli nkutumiddeko nti mwebale bannaye kunfuula musajja wa buvunaanyizibwa. Kale katweyongereyo ne program waliwo mukyala Jaliana zaawedde nanfuka awe New York, naawe nkuweereza programu eno. Kale katweyongereyo tulabe. Kati gwe ky'olinda ekyaddako kyekiti nange bwe namubuuza teri Nabunnya ekimpeesezza bikko kagalo nazira mu byaleese ebyokwekolako tebwevumanga bwanginesa ekiruka yampagulawo sikko busikaati kundikyo mu bwangu n'atuna nenfuukanga mukyala n'obukozo n'abuntu obuyita abaguzi yansaba okutambula ngende mu maaso yekkaanya akabina omuserebende mu Kampala akaali katundanga ffeke mu Basomali abajja okula oluguudo mu Katonda ssente erina obuyinza kubamu akafaananyi gye yali ntwala Kibuuka ddala gomanya omuyimbi okugenda okutunda labwe kabalagala twapanga ddiiri nga nze mukozi n'ensonga okimanyi ndi muserebende Nabunnya nansigala ng'eri mu kaloomo okusaabinganga abo nembambudde kyekituufu kyogere nakola ssente kuba mu mwezi gumu twabala akakadde nga nkuba kondishoni ennema bwenti n'ensattiza abasajja kabalagala bamalaaya nti ffe babanga babbi mu kaloomo kali temwabanga kataala kyanyambanga okwebba ku basajja nenzira wansi w'ekitanda n'endaaza ebyaddiriranga sijja bbirimya kuba byabanga byattedde Nabunnya ssente ebonyabonya nnyo abakyala naye omulimu gw'okulaya gwa muteeru. Okay, kale mwami Makumbi kansuubirawo otegeddewo bulungi akugamba nti ye yagendanga olw'okuba nti akabina kaali ka muserebende kirabika Nabunnya ye yali nga tekaakula bulungi oba yalina kolo ng'ate ako ekolo tebaligula kati nga baagala buno bumuserebende. Kati bw'atyo William Kibuuka ye yeetonanga obulungi n'agenda nga we batuuka mu luumu mwalingamu enzikiza. Kale nga ye watuuka nga yeetegula nga Teddy Nabunnya akola ki ng'atandika okubeera nga akwasaganya ensonga ezo abakulu. Kale katweyongereyo bwe tuti. Nafuukira ddala ssebo kibuuzi kanyambala n'ennema
ekikundisho nga wiivu ku mutwe nkyusankyuse buli nnaku bbiri nga njja n'andala n'amannya nagakyusanga mpikalozi lowoozi mmere muserebendere byakyakanye kabalagalawo kuba najuya bamalaya be nasangawo ennungi tezikya bbiri baalugera ddala lumu bakyali awo nninda abaguzi gye nakuba amaaso nga kuwa poliisi saawe mu kitundu n'ansemberera yansaba nti nno muguzi omukwano ebbeeyi bwe yatwaye n'antegeeza tekajja genda eri mu kaluumu yakangisizza mu loodi gy'abantu awo obuzibu bwali bunzijjudde era namugamba ne bw'okola otya tya mazima ng'owano sivaawo mutima n'enjiyo okuduma nziruke omupoliisi yatabuka okusinga n'engo ebyembi bisekerwa ate n'entulika ng'obusandi bw'okulaaya bumulinnye katamanya atabukira musajja munene omukwano tegumanyi balina mundu musajja yeegayirira okuva kisooka n'atuuka n'okwongera ku ssente niŋŋaanira ddala nemwesikako ng'otantambuluma nali mukanga omupoliisi yataama n'akyankalana n'ambonaana n'omusango gw'okulaaya ne bansimba ne mu kkooti ne gunsinga. Okay, kale bwatyo Rosemary Muserebende oba ffe eno gwe tuyita William Kibuuka. Ebyo bye bimu ku bizibu byakunyumiza mu lugendo lwe luno olw'okwetunda. Ebyo bye yasanga nti ku luno yagenda okusisinkana nga musirikale yamuguze ate omusirikale yamaaliriza nga agamba leero guggwa naye teguggwera eri mu kasenge gye mututwala ndina weenina okubeera nga njira bagenda okugira ng'ate okimanyi nti bona baali bakikula kyekimu. Kale bantu bange ebintu bino tubeere nga tulina kye tubiyigamu. Kati bino ebintu luno olutambi luli eyo mu 97 emyaka 28 naye era byebintu bye tulaba ensangi zina abaana ku street baana balenzi bekola ebintu bino bekola okubeera nga beefunira ku ezo ez'amangu. Kale katugira tweyongerayo tumaleko emboozi yaffe ey'olunaku olwaleero naye nga nkugamba nti oli mulabi mulungi gwe akyakuumidde kuno. Nze nsaba nti abakomentinga tukomentinge nga mu komentinga ey'obuvunaanyizibwa not commentinga nti you have to comment. Njagala okomentinge mu mbeera eri present osanga oli akomentinze otyo ekyamazima aba takubazeemu okoze programu ya ddakiika 3 naye ye sente ndabisize ebikweno taata buli lwembijjukira nseka n'engweri engeri gye nalimbalimba abapoliisi amazima ndi mukyala nabo ne bayitika ne mu kkooti mwenyini katono nkenseko omulamuzi yali mitamba wensalaye abakazi b'ennaku zino mutusobedde engeri gye mujjumbidde ekigambo bwenzi genda mukomera tooza maama kibeere kyakulabirako ku basigadde muleka ofumba ne mudda mu kulaaya emyezi 18 mulizira ebyali mu kolokomi bizibukolojja nina mmire tusombiza ekisooka zikibuuka mukama ayamba kuyimba nja kumalako enseko nga nyebizira. Kale yoyo sa William Kibuuka kaalo ka Buganda lwe tusinga okubeera nga tumutegeererako okusinga ensangi zino ali mu nnyimba z'obuwangwa n'ennyimba ezoogera ku Mutanda. William Kibuuka y'omu ku baana ba Livingstone Kasozi be yaleka mu ndongo era ono yali naye mu Kampala Music Stars. By then yali namba 2 wa Livingstone Kasozi naye nga ono okwegatta ku Livingstone Kasozi yava wa Prince Job Kafeero mu kulabako Gita Singers naye nga ojja kujjukira nti endongo yayita wa Eliasaf Kibirige mu makuge Gita Singers. Eliasaf Kibirige ye mukulu wa senior woman Irene Nakito, Fiona Nakaiza, Rose Nakasujja era oyo ajjukira mu kibiina ekya Nankasa ekyali eky'amazina amaganda naye nga eri mu kibiina kya makuge ojja kujjukira nti Aziza Zion gye yayita Dr. T nebeerayo mukadde waffe Harriet Sanyu
Kazibwe Isa Kapo n'abayimbi abalala bangi abayita ewa Elia Safu Kibirige. So yono Sir William Kibuuka gwe tuli naye obudde buno. Kitundu nebanda zerimba kyala gyebabeera ng'olusagala ng'omunyawuzayi abawala abatoto tomanyi batambula yesinga mwanda bamwandise senseko nagiranga nenya emyaka bina okutali bawaata amatira nti ndi mukyala w'ofunira ssente olaba ebigero mu kkomera nasanga mu mukaaga abakazi abanyirira okukira n'emboona bwe nabekkaanya nti n'empita mu ngulu nga musaba ne mu feesitako obudde bwe bwaziba ne batuggalira era twagwamu mu kaseefu kirindi naye ekiro ne bankolako saaki nga banoonya ssente ate ne bangwamu bassa kibunga enkuyege mu matumbi budde tinno guno ssebo gwa naggomola okuggyako okuguleko obutakuwaayo otufuule bakazi b'okuva ne leero basajja bannange essaali na bugaaniro natandika kulusa na buli olukedde budde oluziba lutinga kaba keetalo. Ekyamazima ndabye ne kamera maani wange nga naye amize ku malusu agamba nti singa nalinze. Kati yoyo Sir William Kibuuka tukyali ku mboozi naye nga njijje ku katambi ke nalabyeko mitimbagano mwana mulenzi nga bamuyisaamu empi olw'okubeera nga abadde yeerimbika mu kubeera omukyala n'abanga agenda nga alya ssente z'abaami ab'enjawulo. Kale katweyongere ne William Kibuuka. Kotokemu nga nyiruzira nabanga nkyali eno linansikambula olumu natuuka n'okkuba ebigobe omwana w'omusoga nango yantazaamye kaabula katono mmandula omugongo ekyantasaza embuto genda kulabika era bonna mukaagaani bateesiganya ti nnina okutoloka obutatugwamu n'amagezi ne bagamba nebambitira basomba ekkanzu n'entambusi baalina obusente bwabwe ne babigula omwagala waabwe nsobole okudduka bwe baatuma olwatuuka nitambulamu nayambalanga kaaja alage madina era abasirikale teri banfaako kati mbunno bagamba ali jjiimu ebyafunisa embuto abantu ebizira ab'emikwano mwandeke nkugira embuzi ebirungi bijja byokya musabe nnyo ende nteteekanye ebijambireeti bonna abampagira Okay, kale bantu bange olunaku olwaleero bwetutyo bwetulabise kansuubire oyina ekyokuyiga woba toyizeemu wakiri osanyuse. Kale woba tosanyuse kyemmanyi oyina kyotegedde ku luyimba luno ne ku mboozi gyendeese Kampala Music Stars. Kampala Music Stars oyo ye William Kibuuka nga akunyumiza ebyamutuukako wakati mu lutalo lw'okunoonya ssente tuyita mu bingi abakyala bangi gye bali ewaka nga alina abaana be baamulekera naye nga munnange amala kuluma mirabba okubeera nga asobola okufuna ekibaabeesaawo ng'emisana ajja n'abeerawo ate munnange ekiro n'afuna gy'asobola okubeera nga agenda n'avugamuko kuwooza okukkubo n'abanga asobola okubeezaawo abantu be. Kale bw'atyo William Kibuuka n'abasajja nno bwe tutyo naffe tufuna obulimo obw'ekikula eky'obudda tebiki okubeera nga tusobola okubeezaawo amaka oba okubeezaawo obulamu si kyekintu ekyangu. Kale bwe tutyo tubadde ne New Subs Fashions, Ama's Closet, B is a Hotel, Chikaya College School and Vocational, St. Mike Educational Center, Twinex International, Plan B Records, ne Embozi ya Kadongo Kamu Music Library and History Center, Kosa Kadongo Kamu Heritage Center and Music Hall of Fame. Tugezaako okubeera nga tugatta naffe etofaali ku kisayi kino ekya Kadongo Kamu lwakuba nti tukwata mpola naye oba oliawo tujja kutuuka eyo gye tulaga. Mubeere bulungi, mweraba.
Ama's Closet ffe tukyasinze okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tao Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lyerya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Stand up, stand up, stand up. Look behind. Turn your side. Put on your shirt and take your things. Disappear. Fuck you. Are you ready? Pass put your guest in. Yamugamba nti bw'oba oyagala nkutamiize. Stupid. Put Put on your things back. Hello, Jogela nawe. What is your name? What? David. I'm going to catch the way you are. Baby's name. You're using called David. David's name.
The one you use when you are ready.